God of mercy and compassion, look with pity upon me. Father, let me call thee Father, 'tis thy child returns to thee. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owwo ku bo. Mbalamusaako nnyo baana ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki eno entukuvu eri nti Zimba alutaali. Waakiri mu wiiki eno entukuvu. Zimba alutaali waakiri mu wiiki eno entukuvu. Bakulu, sibuusabuusa n'akamu nti buli ampuliriza awamu nange kamwa koogera, ofunayo akadde n'ojjukira embeera eyo Katonda gye yakuyisaamu oba ekintu ekyo Katonda kye yakkolera ne kikumalako n'ebigambo. Embeera eyo okugiyitamu oba ekintu ekyo okukituukako mu mazima teyali coincidence, tekaali kabenje. Ogwo gwali mukono gwa Katonda, kyali kisa kye, bwali busaasizi bwe, gaali maanyi ge. Mu kiragaano ekikadde ebintu ng'ebyo bwe byabangawo, Katonda bwe yakolanga ebikuuno eri abaana be, baazimbanga alutaali ng'ekijjukizo. Era bwe baatunulanga emabega ne balaba alutaali ze baabanga bazimbye mu biseera ne mu bifo eby'enjawulo, kyabazangamu nnyo amaanyi, era ne bagendanga mu maaso nga bakakafu nti byonna ebyabeekiikanga mu maaso baali baakubivvuunuka. Baamanyanga nti bw'aba Katonda ye yabeerawo ku lwabwe, ye yababeererawo luli, era n'abataasa. Ajja kuddamu abataase era ajja kuddamu abayambe. Mikwano gyange, obudde butuuse, tuddemu tuzimba alutaali nga bajjajjaffe bwe baakolanga. Twagala tuzuukusse omwoyo guno n'embeera eno nga tutandikawo ekyeno entukuvu. Mikwano gyange, bwe obutafiira mu COVID, gundi n'afiiramu tegaali magezi go. Maama gwe okuzaala omwana oba abaana abo gwali mukono gwa Katonda gwennyini, kyali kisa kye. Okuba nti olina ky'olya era olina ne woosula nga gundi talinaawo, munnange si magezi go mangi. Okuba nga olina emyaka egyo nga gundi yafa tannagituusa, si nti weekuumye nnyo, nedda. Okuba nti Matini oli musaaseredooti tekitegeeza nti gwe yali asinga obutuufu n'amagezi mu kyalo ky'ewammwe. Bino mukwano gwange n'ebirala bingi bw'obiwa akadde n'obijjukira, n'otakoma okwo naye n'owaayo obudde n'osiima Katonda mu ngeri ey'enjawulo, oba omuzimbidde alutaali. Mu kitabo ky'Amalamaga oba kye tuyita Exodus, Katonda yagamba Abayisirayiri nti muzimbe alutaali we nnaabajjukirizanga kiki kyendi gye muli, era awo nja kubaweerangawo omukisa. Exodus 20. Katonda
nja kukuwanga omukisa buli lw'onoozimba alutaali. Bakulu, siri mu kubagamba nti muddire alutaali eziri mu ekereziya muzimbe mu nju z'ewammwe. Nedda, si kyentegeeza bakulu. Temunfuna bubi, temuntegeera bubi. Wabula buli lwe musitukanga famire ne muwaayo ekitambiro oba ebitambiro ne muwaayo okusiima kwammwe eri Katonda olw'ebyo oba olw'ekyo ky'abakoledde oba kyeyabakolera, buli lw'ojjukira n'oyimusa essaala ey'okusiima Katonda olw'ebyo by'akuyisizaamu oba waakutuusizza, oba n'ojjukira gy'akujje oba by'akkoledde, olwo oba ozimbye alutaali. Ate okusinziira ku bwe yagamba Abayisirayiri, ekyo kimuviirako okukuwa omukisa kuba amanya nti gy'akujje ojjukirayo. Nange luli emmotoka lwe yalina okukutomera neewuguka, brakes ze zaali ennungi ennyo era si z'oba otendereza brakes z'omuvuzi. Nedda, Mukama yasindika bamalayika be bakutaase. Wakizimbira alutaali. Olunaku lwe baakuwa omulimu ogwo, ate nga abakola interviews baali bangi, ate nga siggo wali obasinga amagezi, wakizimbira alutaali. Olunaku lwe baakuzaalirako n'otafiira mu ssanya, maama n'olama, omwana n'olama, oluzimbira alutaali. Oba ku lunaku olwo lutera okuyita lwa birthday, mu kifo ky'okusooka mu ssinzizo osiime Katonda era omwebaze, olowooza kusala keeke, kugenda ku ddina na kusanyuka na kunywa omwenge byokka? Simanyi, but I'm just thinking loudly. Bakulu bwe muneemanyiizanga okuzimba alutaali buli Katonda lw'abaako ky'abakoledde, temujja kuddanga mu buzimaanyi, wabula Katonda yennyini agambye nti buli alutaali gye munanzimbiranga nja kugibaweerangamu omukisa. Buli lw'onoddanga ku alutaali eyo Mukama anaakuweerangawo omukisa. Kikyategeeza nti buli lw'onojjukiranga Katonda n'omusiima olw'ekyo oba olw'ebyo by'akkolera, anaakuwanga omukisa ogw'enjawulo. Mu masooka ogw'omunaana, n'owanga vuunusa amazzi. Nkitegeeza gali ensonga ziri ez'ekyombo ebyatandika mu mutwe ogw'omukaaga. Akomyewo n'ekyombo kye nga wakimazeeko ennaku 377. Mu kifo ky'okutegeka pata ennene ennyo yeekulise ye, abaana be, bazzukulu wamu ne mukazi we, yasalawo kuzimba alutaali ng'agulumiza Katonda, amutendereza ng'era amusiima okutaliza obulamu bwe n'obw'abantu be. Bameka ng'okomyewo gy'obadde olaga oba gye walaga, oluusi n'abamu ng'obadde wagendera ku mawanga nga walinnya na ku nnyonyi n'ogenda? Bameka asooka okulowooza ku kitambiro kya mmisa ng'okomyewo, oba service awaka oba mu ssinzizo n'ogamba nsooka mu kitambiro kya mmisa, nsooka mu service, nsooka ku ekereziya okusiima Katonda wange. Antaasizza okufiira mu lugendo luno nga temunnakola kira kyonna kyonna nakunnyipaku, nsooka kusiima Katonda wange, nsooka kuwaayo kitambiro, nsooka kuwaayo service nga yakwebaza Katonda wange. Bameka bakikola? Okukomyawo eka n'oddamu okusisinkana abantu bo, bameka bakikola? Ng'ofunye promotion, bameka asooka okulowooza ku kuwaayo ekitambiro, okusobola okusaba omusasereeti ajje ewaka, oba ogende ku ekereziya osooke osiime Katonda, oba okuwaayo essaala ey'enjawulo ey'okwebaza? Bameka? Bameka aba mu ddwaliro okusumulukuka
n'olowooza kusooka okukola okusiima Katonda n'okuwaayo essaala ey'okuyimusa eddoboozi lyo nga Mukama ogulumizibwe, otenderezebwe, oweebwe ekitiibwa Mukama okusobola okulaba nti nkomyewo munnange nga nkyali mulamu. Nsaba Mukama akuwa enneema eyo nsaba Mukama atuwe enneema ey'okusumulula taapu y'emikisa gyaffe nga tuzimba alutaali buli Katonda waffe lwatuviirayo mu ngeri emu oba endala. Buli Katonda waffe lwatuviirayo mu ngeri emu oba endala. Munnange Nowa bw'amala okuwaayo ekitambiro kyawunyira Katonda akawoowo n'amaliriza ng'akoze naye endagaano. Yamugamba nti Nowa sikyaddamu kuzikiriza biramu byonna nga bwe nkoze kaakano. Ekyakikola lwaki? Awaddeyo ekitambiro okumwebaza, Mukama ne kimuwunyira akawoowo n'akisiima n'amaliriza nga akoze naye endagaano. Kino kye kibaawo buli lw'ozimbira Katonda alutaali atandika okukola naawe endagaano ez'ebyafaayo mu bulamu bwo, mu bw'abaana bo ne mu bw'abazzukulu bo. Mu kiragaano ekikadde abantu bwe baafunanga okusoomoozebwa emiyaga nga gibe kisse mu maaso, baatandikanga okulaamiriza n'okujjukiza Katonda bye yali yabakolera nga basinziira ku alutaali ze baali baamuzimbira. Kino kyennyini Kabaka Jehosafaati kye yakola ye n'abantu ba Yuda bwe baali balumbiddwa era nga beetooloddwa abalabe ate ng'abalabe bangi nnyo. Yayita abantu be bonna n'akulemberamu essaala, era essaala yali yeefaanaanyirizaako bw'eti nti Kabaka wa bakabaka ogulumizibwe era otenderezebwe. Si ggwe Katonda eyagobaganya abaali beesenzezza ku ttaka lyaffe lino, si ggwe. N'agenda mu maaso nti si ggwe Katonda eyali wa jjajjaffe Ibulayimu, si ggwe Katonda eyatuwa ekiggwa kino tukusinzizeemu. N'agenda mu maaso byonna n'agenda ng'abimenya n'ayogera byonna n'abirombojja Katonda bye yali abakoledde. Kino baali bakikola kwejjukiza era nakwezzaamu maanyi nti Katonda eyabakolera ebyo nakinaasobolera ddala okukibakolera, era nga bw'ataabalekaawo luli nakati tayinza kubalekawo. Kibaali bagezaako okwejjukiza n'okwessaamu. Buli omu alina akadde Katonda wa kujjukiriza nti naye matini, sinze nakuyirawo omubiri luli. Omulabe yali yeesomye okuswaza. Sinze nakuviirayo luli bwe byali bitabuse. Sinze buli muntu alina akadde Katonda lwamujjukiza nti sinze Katonda eyakola kino. Sinze Katonda eyazaaza Saala omwana ku myaka 9. Sinze Katonda eyajja Laazaalo mu ntaana. Sinze Katonda eyawa Hanna omwana. Sinze Katonda eyawa Dawudi obugagga. Sinze buli omu alina akadde Katonda lwakujjukiriza n'akujjukiza nti mwanange nkulaba waweddemu essuubi n'amaanyi, naye munnange sinze Katonda kale bwe mba yenze yakola ebyo, lwaki obuusabuusa nti kino nakyo nsobole okukikukolera mwanange? Bwe mba nga kiri nakikolera ku myaka 5, ku myaka 10, 15, 20 nenkutuusa wano wenkutuusizza, lwaki obuusabuusa nti nakino nsobola okukikukolera? Mwanange zimba buzimbi alutaali nkulageko. Alutaali yange embereberye mu busaaseredooti nagizimba ekiro ekyasooka nga mmaze okufuna obusaaseredooti sirikyerabira. Nensiima Katonda wange byonna bye yali ampisizzaamu okutuusa ku olwo, era ne mmwebaza ne bye nnali sinnaba kutuukako. Namugamba nti Kitange nkwebaza kuba ngenda kubeera musanyufu mu busaaseredooti bwange. Nkwebaza kuba ogenda kumpa enneema n'obusobozi okulaalaasa
okulaalasa erinnya lyo, okulaalasa ekigambo kyo nga seebalira, in season and out of season. Kuba ogenda kunkozesa osumulula abaana bo abasibiddwa mu njegere z'omulabe Sitaani mu mwoyo n'emubiri. Mukama weebale. N'ebirala byali bingi naye ebyo mbijjukira at least mu kiro ekyo. Bwe namaliriza appointment yange embereberye nga bankyusizza okuva we baali basoose okungaba, nasaba omusumba wange ampeeyo wiiki nga sinnagenda mu kifo gye baali bangabye. Era bwe yagimpa nagenderawo kuzimba alutaali ndala. Era alutaali gye nazimba ku olwo, alutaali gye nazimba ku olwo yeeyo gye mujja okuwulira ku Easter Sunday. Mukwano gwange, n'okubeera obubeezi nga tusobola okuwuliziganya nze Martin Semanda naawe kati, tusaana okkizimbira alutaali. Kissa kya Katonda, nteekateeka ya Katonda ey'enjawulo. Kati ate Father, alutaali eyo bye wali tonnaba kufuna na kutuukako mu busaaseredooti wali ozimba yaki? Nange mu Masooka 12 Katonda bw'amala okubaako byasuubiza jjajja Ibulayimu, mu nnyiriri olw'omusanvu batugamba nti Abulahamu yazimbira Katonda alutaali, n'amugulumirizaawo era n'amutendererezaawo olw'ekisuubizo kye yali akoze mukadde ako. Ekyewuunyisa, Abulahamu yali tannaba kufuna wadde ekimu ku bye baali bamusuubizza. Ye n'azimbirawo alutaali ne yeebalizaawo. Yali yeebaza Katonda olw'ekisuubizo. Kuba Katonda tayinza kwerimba naffe kutulimba. Abajjukira emunyeenyeemu gye nabaweereza mu Desemba yalina omulamwa nti wuuba ekitala kyo atuuse, nali mbalaga nti tolinda nga kisuubizo kumala kutuukirira, zimbirawo alutaali. Katonda musikirirewo eriyo, tolinda, musikirirewo eriyo. Mugambe Mukama nkwebaza kuba wagamba nti n'omugumba alizaala n'afuna ku ssanyu ly'obuzadde. Mukama nkwebaza kuba wagamba nti kyonna kye tunaasabanga mu linnya lyo onookituwanga kitaawo alyoka agulumizibwe mwana. Katonda wange nkwebaza kuba mmalako ekisiibo kyange kino. Era Easter eno egenda kunfuukira ey'ebyafaayo. Ndigijjukiranga kuba ogenda kunviirayo mu ngeri etebangawo mu bulamu bwange mu byafaayo byange. Zimbirawo alutaali, tolinda. Kolanga kabaka Jehosefate, kolanga jjajja Ibulayimu. Kolerawo, zimbirawo alutaali. Ng'okoze ekyo mukwano gwange, ojja kulaba Katonda waffe bw'ajja okusumulula enzigi z'eggulu, akubundugguleko ebirungi enfaafa, kubanga talina ky'atalina ku bye twetaaga. Mikwano gyange, mukkirize alutaali yange gye njogeddeko waggulu ngigabaneko nammwe ku Sunday ya Easter ejja. Mbaagaliza omwezi omujja ogw'essanyu era ogw'eddembe, wiiki entukuvu ejjudde okwegayirira. Alina ekisinga byonna, Pasika gye nsaba ebavulubanye essanyu ly'amazuukira ga Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Wiiki eno tuzimbire Katonda alutaali. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyiza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange kubakuume kubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Keep in mind that great things happen when God mixes